Olutalo lwayekolera n'omuyimbi Bebe Cool amanya gamatuufu ye Moses Sali. Luno olutalo simanyi oba lirukomadi oba luligwa lutya. Beeyiribya buli ddakiika beetwala naye ate Sola gamba nti beetwala ayekolera yabeera nga buli kaseera ayogerera ani ayogerera Bebe Cool. Ebyabwe sibimanyi oba baafaaki naye this time around ate akomeddewo mu style ndala era alese bwino ku Bebe. Bwino no ayina ye gwamujja gwagamba mbo from reliable source. Simanyi oba binagwa bitya ate nawulirako nti yali avuddeyo nga anoonya abantu bamediating between Bebe Cool naye nti bamusinkane amusonyiwe naate bibino ate bizeemu ate amwambalidde buto kyonna kyekiri be bamanyi era nze ngamba nti luno olutalo be bamanyi oba luligwa lutya oba lulikomenkereza lutya era ng'essaawa eno nze nja kubanga nkulekera yekolera abe ng'akutwala wuliza bulungi na biki Bebe Cool omumanyi waba yasazeewo kubanga firinga back olowooza binagwa bitya binakomenkereza bitya ye abange Bebe Cool yakola kyo yekolera katugambe Bebe Cool yakikola abaana n'omukyala wa Bebe Cool bakola ki yekolera nze naawe bibyo mbikulekedde njagala owulize bulungi akatambi ako naawe osalemu era ojajinge oli ku Legit TV 256 nga wano wokka wofunira amawulire ag'enjawulo gwatana subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saakono kubanga leka comment yo okubeera nga ye olina okusooka okuyitako mu bigere bye n'okumwegezaamu kaakati ono ali wansi akusinga obunafu olina okumutyanga ennyo kubanga ggwe bw'omukuba si mawulire kyokka ate ye bwakukuba abeera akuswazizza. Kaakati jjo ly'abalamu wano omwami Yoweri Kaguta Museveni Kagame gwe yatendeka gwe yajja mu magye ga wano n'amutwala eri akulembere n'amuwa obuyinza nga n'amagye agatandika ewuwe gaava eno oluvannyuma ye kennyini okulagira Munyenyezi okulagira Bakayumba Nyamwasa basaanyewo Lwejema yayita Kagame e Bulaaya gye yali agenza okusoma okwongera ku misomo gye adduke mangu addeyo e Rwanda asobole okukulembera oba asobole okudda mu kifo kya Lwejema. Kagame ono atuuse ne ku mbeera eggala ensalo. Kagame ono atuuse ku mbeera entiisatiisa ali yekka. Nabagamba Museveni ye ng'omuntu talina magezi ga ggwanga naye Museveni ye ng'omuntu ayina amagezi agamukuumira mu buyinza. Gwe walirowooza nti Kagame yali boggoledde Museveni kitaawe nga n'amagye kwe yazimbira agage ono ye yagamwawulizaako gasomesa agage paka lwe yawulira ng'abukadde oba agamu n'agajjamu agamu gaasigaleyo kubanga Uganda nayo yafuuka mawanga matabike nga Rwanda naye simanyi oba kale mu g'e Rwanda mulimu bannayuganda naye teyamutya n'amuboggolera. Museveni ng'omugezi ayagala ennyo entebe ye yamanya nti ekiyunula ennyana kiva mu kibeere. Waliwo atuma omwana ono era Museveni n'afuuka kawadi n'ayita peace talk wakati we ne Kagame. Otherwise Museveni aba kusitula mundu akube Kagame mbu olw'okuba amwesobolera amusinga amaanyi. Museveni singa n'abaamuli olwaleero bakaaba maluma mucyo ki kyentegeeza. Ebiseera ebisinga si buli force ekukuba nti yebeera ekukuba. Awo olaba awafubutuka eddoboozi eri omuzingo ogukuba si we gubeera gufulumye. Wano waba wafubutuseyo bufubutusi ddoboozi okubuzaabuza kuwa watuufu eddoboozi lino gye livudde oba kuwa watuufu ekizuka ekireese eddoboozi erifubutuse wali gye kivudde. Intaneti yakutte omuliro waliwo obu app kyova olaba nze mbagamba nze sijja balimba abali ku TikTok kasita bazindeeterayo bazintemeramu ne bazindeeterayo. Nze sijja ku app eyo Kiseka yaŋŋamba janguku ne mugamba nze sivoolwa atasaanidde ttaano. Nze njagala omuntu anzivoole nga nsobola okumwanikula kubanga sivoolwa era kimpisa bubi okuvoolwa omuntu gwe sisobola kwanikulwa mu bufunze. Sivoolwa muntu atasaanidde, sivoolwa muntu atategeera. Muganda waffe Haji Hassan Wampomba African Restaurant nze gwe natuuma night shift wano ewaffe yakola video gye buvuddeko yayitira wano wennyini ne wabaawo
eyajewaayira oba ne wabaawo eyalaba ng'efaanana ye era n'agamba nti balina bye bampayiriza byendya ng'ate sibikozesa ageeyita amajeege ne gavaayo ne gava mu kkuba kati obukubi omuntu ne gatuuka ku bizinensi ye. Nenjagala okukutegeeza zokkola okunoonyereza nkukoze okumala nange nabadde mu kusooka ndowooza nti Bebe Cool yakomandiiza ekintu kino naye Ajansa ne Wampombo African Restaurant Bebe Cool kye kifaananyi ekikulwanyisa naye ng'ate gavumenti yeri mu kulwanyisa. Mbuuza lwaki? Museveni ng'ajja mu buyinza mu mwaka gwa 1986 nga yakamala omwaka gumu bwe guti mu buyinza, ekintu kye yatandikirako kukufuula mwavu gwe Munnayuganda nti gw'ofugika. Nga buli alina akakadde ka ssente bamuwaamu nnusu kasanvu. Mu bufunze Museveni buli Munnayuganda yalina akakadde k'essente yamubba emitwalo 99 mu 13,000 nga tayagala bagagga bonna mu byabufuzi kubanga ye akibalanga nti abo bonna abagudde banaddukiranga we nga ye Katonda we. Ye Museveni akimanyidde ddala bulungi nti ba bizinensi men be baamuleeta mu buyinza era tanyooma ddoboozi lyonna lya bizinensi men kuba amanya naye asobola okumujja mu buyinza. Kakati olunaku olwaleero bali mu kubonereza batiisizeeko abalina emirimu abalala, abalina zi bizinensi abalala, batye nti buli alina kyafiirwa bwe bakkuba ku mutwe oddayo mangu kubanga otidde okufiirwa. Kyova olaba ate ffe twesiimye nnyo abatalina kye bafiirwa. Kati okeere yeekolera omugambe omusazisa eki nina ke nnina mmese ya mu kkanisa nga bwe batera okunvuma obunaku bonna forces ezitulwanyisa nina ke nnina kati olwanagane nange atalina ke nnina. Kakati mwe abalinamu kasente kammwe oba abalina emirimu gyammwe gavumenti ebatya nnyo kubanga gavumenti kyesinga okwekengera ze ssente kuba ekimanyi ekyagireeta mu buyinza zaali ssente, ekigikuumidde mu buyinza ze ssente. Era bwe yali yakajja mu buyinza yasooka kuba balina ssente ba Edward Mugalu abaamuleeta, omugagga Ssemwezi kojja wange awo e Busega n'abasaanyaawo kubanga ye akimanyidde ddala bulungi nti omuntu alina ssente oba alina bizinensi yonna oba alina daily income senga yeenyigira mu lutabaalo lusobola okugguka kubanga olutabaalo luba lwakuvujjira. Kati balaba ono Mpombo African Restaurant alinga inspiring abagagga abalala okwenyigira mu lutabaalo oba alinga abalaga nti bannange ebyobufuzi mu bitya n'ebivunaanyizibwa ku ffe ate abawa omusolo omungi ffe tuyina okulwanirira ensi yaffe. Tolowooza omuntu eyasulidde ku ddiba, tolowooza omuntu eyasuza amakaya okuyimirira ku luguudo leero era n'asiibirako enjala n'osuubira nti nenkyasobola okuyimirirawo. Kaakati mmwe abagagga mmwe muyinambu okuliisa bano abaavu abali ku nguudo kisobole okuggwa. Kyova olaba abatya nnyo, kyova olaba abeewerera nnyo, kyova olaba abeekengera nnyo. Kaakano gwe bakutaddewo nga Yesu ku mulabba mbw abajeemu abalala bakulabireko. Kyova olaba buli komenti gy'olaba waliwo abajja nga beefudde abalumirirwa. Munnange twakugamba ja bizinensi mu byobufuzi ne tukugamba ja bizinensi mu byobufuzi. Gwani agambye nti agitaddemu? Ye yeetaddemu wabula ye tannagiteekamu. Kyova olaba n'emikutu kwegenda tegiriko nti Mpombo African Restaurant wabula gijje ng'omuntu kubanga ne Museveni okuyingira ebyobufuzi yali mulunzi. Noono okubanga ali mu byabufuzi ayina waali tekitegeeza nti buli ayinako waali talina kuyingira byabufuzi. Gwe ate munnange toleeta bizinensi mu byabufuzi, toleeta bizinensi mu byabufuzi. Gwoyo gwogaana okuleeta bizinensi mu byobufuzi then ani alina okuleetamu ebyobufuzi? Ani alina okubeera mu byobufuzi? Oyo awa omusolo omungi bw'aba talina kubeera mu byabufuzi ani alina okubibeeramu? Fe bakisaati bwe tubyogerako era nga mutudiscouraginga.
olowooza kinaakyusa obulamu bwo bali balya gweoli musiiwuufu gwe toyinako olina gwe ekiyenje gwe bajja kukutta ne maamawo akabire bwere ne tuddukirako mu bagagga nendeeta kuba ina emirimu gyabwe ate nabo mubagamba gwe tokimanyi nti bizinesi tebagiteeka mu byabufuzi olina ekyokufiirwa ebyokwogera birekere bayeekolera bano abaleekaana kakati ani alina okubeera mu byobufuzi kuba yeekolera omugamba tasaanidde talina kyali afaanana na bubi ajja ne mu kamera nga teyeesiize bizigo n'akuwogganira ate n'oli omugambye nti toyingira mu byabufuzi ogenda tukuumirawo mu ddingidingi dooli ebyobufuzi bikakata ku ggwe ebyobufuzi bikakata ku nze regardless buli omu omulimu gw'okola gwe kyogamba gwe Kadaama ali mu kiyumba aleekaana va mu byobufuzi olina ekyokufiirwa olina gweyo si bizinensi yo mwoyogerera ebyobufuzi ennyumba ya nnyoko omulala najja ayambadde omuwalume yebbiridde asobola okukwata ka vidiyo akawoninga Mpombo African Restaurant va mu byobufuzi gweyo bizinensi gy'oliko ya nnyoko byobufuzi bijje mu bizinensi gw'olaba obiteeka mu bizinensi etali ya nnyoko ate ono nannyiniyo olaba gwakyagobwa obibeeramu ate olwo nannyiniyo oba ebyobufuzi olina kubibeeramu ng'osapootinga ti bannanga obutemu muze mulungi bannanga obubbi muze mulungi bannanga obulyake muze mulungi bannanga obukenuzi muze mulungi tulabye abantu ba NRM Salimu Uhuru abadde meeya wa Kampala Central okumala emyaka egisoba mu 15 naye nga yafumba